How is prison supposed to take this step? We are unable to read the charges. Take this man back to the hospital. Sobola genda maaso somera mwami ono misango gye olw'embeera gy'alimu gy'ataddewo oba gy'alimu n'olwekyo azibwe mu ddwaliro. Gundi mpa yawe ssente. Kansuubire nti omuntu alina ebicupuli ssente teziba bwe ziti. Olwaleero ku saa 8 nga bukya ebuziga Brian White Kirumira akubye omuntu essasi amanyiddwa nga Bitwire Victor. Ebya Brian White byo si birungi, yakubye omulanga mu kooti era bwetyo kooti n'esooka emugoba n'egamba ajja kukomezebwawo ng'amaze okubeera nga ajjanjabwa. Emiranga Brian White gyakuba n'emisango egimulimu oyinza okugamba emiranga gy'emisango egimuvunaanyizibwa. However, ndabanga abantu abasinga abamuvudde mu Brian White ono ku misango egimuvunaana naddala wenkuddizayo emabega katambiko oguyo gwe yakuba amasasi ng'akyalina ssente kwogatta n'omulambo gunene ogwagenze ku rekodi oba ku mukono gwe bingi bigenda byetuuma. Ndabanga abantu abagenda bamugjamu essuubi oba batamuyiriddewo mubiri okusinza nti ne Bad Black avuddeyo n'agamba naye yasimatukira watono okubeera nga asaddaakibwa. Soka olize emboozi oba gye nsobodde okubeera nga compiling ya Brian White osoka olabe ate ekimuvunaana kinamuvunaana oba nakyanaakisimatuka ddala kituufu yakikola eky'okutirimbula oba okusaddaako omwana ono oba teyakikola. Sofa kintu nsobodde okubeera nga nkompayilingirawo. Nze yampa ssente nazirya yanzinamu omulundi gumu naye I'm so happy into government this time actinze tubeebaza nnyo judicial team. Brian White yatta oyo omuwala ne mukyala we. Nze ssente za Brian White nazirya era mubala omu muba ex and I appreciate. Naye lwaki ngamba nti oyo omuwala baamusaddaaka? Nze Brian White olunaku lwe nasooka omulaba yagaana okunneebakako n'antwala ew'omusamize we ku Bombo Road ne bannyambula n'ensigala bwereere mbu basooke bannaazeeko ebisiraani. Era mu bakazi actually mu ba celebrity Brian White be yayagala temuli bakazi be yawa ssente nga nze oyo Eddie Kirabira akimanyi ne receipt yazibalaga nga nze namulyako miliyoni eziwera 10. So Brian White yantwala ku musawo we ne bannyambula ne bannaaliza ku mugga. Naye because nali mwavu nnyo nga sirina kiddako nakkiriza mbu tukwambulula ne bagula omwenge omuganda kati engeri nze gye ndi omufere omubbi ne mbalimba nti lubaala nninnye Brian White yensonga lwaki yampa ssente. So Brian White ye yali amanyi nti kituufu ndiko lubaale ndiko omuzimu kubanga nabagamba bazzukulu mumpe ku mwenge n'enkyusaawo eddoboozi kumbe yagwa ku mufere munne. So Brian White oyo omuwala abadde abeera mu maka ge ago nga mubeeramu ne mama w'abaana ate nga bonna abeebakako. For the worst scenario omuwala oyo ndabika baamuli obusente bwe nga balina muwunzika ku mutaka kubanga omulambo gw'omuwala nagulabye. Omuwala baakwata mukwate ne bamwokya. Brian White yali desperate. Omuwala yeetaaga justice yasooka n'akwata obuwala n'aburepinga ne buvaayo wano ku TV ne tubuvuma ffenna obuwala nga twabuvuma. Naye kati yasseemu kalo taata wa kalo omusajja mwavu talina kyano nnyo okuggyako abadde anoonya mutwalo ogwo ogulabirira omwana we. Brian White yatta oyo omuwala yamusacrificinga according to the ex okuva
va gyendi nga yali antutewo ku musawo ne banyambulula misana nno tukunga neeyambudde ndi ku mugga. Brian White killed the girl. Era I'm so happy nti agenda festinga justice ekyekigere kiramu. Yabadde akola interview nga musanyufu kyokka bamutute mu kooti akuba enduulu. Awoza ba mafia. There is no mafia yamusindika akole essabo. Yessaawa abakyala ne wenkubadde ki tutandika okulwanirira abakyala bannaffe. Tutandika olwanirira abakyala bannaffe. Omukyala oyo maama w'oyo omwana ali mu bulumi. Brian White afeesinga murder cases. Sacrificing people for riches. And my heart from the beginning ndi kusaidia akasajja ako katata k'oyo omwana Karo. Kubanga nze Brian White yali antuteko mu ssabo. Nanyambulula naye nampa ssente naye yampa $10,000 nanguyira tiketi nengende Malaysia. Nze yampa ssente nazira yanzinamu omulundi gumu. Naye Karo batamutte. Owekitiibwa omulamuzi Kalo towummula. Omuzimu gwa Kalo teguwummula. Banange banganda za Kalo mugende muzikusa omuzimu gwa Kalo gugende gukwata omulamuzi asooka amusibemu apa. Asooka awummuleko wanaaviirayo ng'ategedde nti oyavuwala n'oddamu n'onoonya ssente bulungi. Ffenna twayavuwala. But are we sacrificing people? Tuyiya.